buterevu omulungi aliko Impact FM radio rwasa mayinja nkwaniriza wasuzote sebo wasuzote nyabonate tuli fenna ene program ekiri imabega wa mawulire behind the news buterevu nyo munaffe ekiri imabega wa mawulire wasuzo kwati otuwuliriza abanagwe bali nnyo bali eddala mwe bali kubanti ati mwekumide kwene yoka Impact FM radio rwasa mayinja abafunye ebirungi mu weekend tubibalizako mukama abafunye ebizibu n'okusomozebwa namwe tubasaasidde nnyo tubagamba tino mukama bagumye yatuwati yatujjako n'olweso tugaga nti linnya lye lyebazibwe. Kale tutandise program onaku lwaliro mugana nga atuliriza nga bulijjo omulangira Kalema gegange baganjo yourself tomanya kyekigero okuba nkikujjawo nate that is olunaku olunaddako oba enkya kinaaba kitya oyinza okuzuuka ng'oli 6 feet under the ground ebyaddala nolweso tusasira bonna abafiiriddwako abantu baabwe mu wiiki eno gye tukomyewo kuba nti tetuwuliziganya okuva ku wiiki olunaku olw'omukaaga lwasaba okuba tuwuliziganya paka nate olunaku olwaleero mbaniriza nate mu programu eno atamba bityo mpola naga nti nno bingi nnyo byetukola waba batagala kutube nga tubikola ebyaddala ekyo kyomukimanyi ndowooza kasi togeza kuba nti obuusa abantu kasobera kugeza kuba nti obuulira abantu waliwo batagala mu nsi muno mwe tuwangaalira ebyaddala kubanga akasobera ng'otaasa omuntu omu otaasa abantu 10 waliwo ate abayagala okuba nti b'otaasa abe 10 waliwo abaagala okuba nti ye abatta busi abeere nga tubataasa kali bwebataasa abala akiraba bubi nnyo n'olwensonga tugamba kugambe tujogenda mu maaso paka mukama walaba atusoboseza okuba nitukola munange ebintu bwe bityo. Kale program ekiri megamo lyebe etandise mugana wange atuuliriza egamba bugambe muno tubenga tutandikirawo nate n'olwensonga egamba nti nno egamba buno naye agambe munne watanazuukuke kuba twandise nate obudde buno bwennyene naye nga bulijjo ensooka lenkuwa amateeka agafuga programu eno si byaguuni bw'ate wowayi nedda tulina amateeka agafuga programu eno kikyona okuba nti owuliriza kyona okuba nti ogendyako kyona okuba nti ofuna mu mbeera zonna bwe zityo n'olwensonga eyo gamba muno tusimbudde. Gano ge mateeka agafuga program behind the news. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Okay, buterevu tuli fena mugana nga tuliriza. Yes, oli Impact FM radio rwasa mayinja. All right. Tutandise program nate olunaku olwaleero. Wiki wedde twali twogera ku nsonga eya mind control engeri yokuba nti abasajja bagenda okuba nti bakontrolingamu abantu obwongo bwabwe okuba nti babukwata ne babuteeka wansi we bati abantu nga beebuuza abamu nti nno kijja kitya kubanga ogamba mind control sometimes olwenza ogamba nina omutwe gwange banaagufuga batya mind control yamanya kyolowooza namanya kyolowooza nakufuula omuddu owa system nga kyagala kyogenda okuba nti okola kakati muganda wange twabyogerako ebyo ne twogera ku ekyaliwo mu byemuyita big brother Big Brother Africa byatandika wano ne bigera Big Brother UK, Big Brother simanya bikoze bitya yonna nga gye biri bigenda mu maaso kati abasajja no bateekawo enteekateeka zonna bakizuula nti nno omuntu wa bulijjo bakusiriwaza ne bagaa nti nno basooka ne bakupima ne bagaa nti omuntu alaba ki ekyokulabirako omuntu asinga kwettanira ki ne bagamba ankuwa ekyokulabirako obudde buno bwe bagamba nti ojja kulaba mwe basajja abagwenyufu babugwenyufu busirusiru bubumatuutu sometimes bayinza okukwata omukyala oba nga badde alina kyakoze omusango ne bamwambula naye oba omukyala yina wabeera ng'atambula bano abalabu ne beeyambula omukyala aba ayitawo ogenda okulaba nga bamutunuulidde nnyo naye omwami wayitawo nga yeyambulire tebamutunuulira tebamufanako nnyo ebiri awo kakati bano basajja kyebakola kiri kimu webaziba nti no muli bagwenyufu muli basirusiru bwe batyo nga bakirikodinga wansi baga nti okay omuntu yeetaaga bwe tumuwa ekintu ekimudistractinga nti Katonda yateekawo omuntu n'abikka obwereere oba omuntu oyo bwabikka obwereere bw'omuntu oyo kitegeeza teri agenda bulabako kiri private kyova baga nti no mulina private parts mulimu ebitundu ebyekyama ebitalina kuba nti birabibwa abantu bonna nga biri private igwe n'omuntu oyo gwe mufuuse maybe omuntu omu njogera ku bbaawo oba mukazi wo kati mbone bagizuula nti okay ebintu ebibanga Katonda bikitonda bwatyo nabikyusa ne bagamba nti kati bakube maaso kati obudde buno tulabe kuba batandise okuba nti bakirowooza Katonda akikweka n'omuntu akikweka kati ffe katubibagireyo nga balikodinga wali namanya nti abantu bagala nnyo okulaba abantu abeeyambudde baganya okulaba abantu abakola ebintu ebyekikulu n'ababato banya okola ebintu ebiri private
byo kibakola ne babibaleetera kyova nagamba nti nno lulina kugamba ekyali mu Big Brother Niger ne Big Brother Muzanzi nga bakkiriza bannaffe abantu bebateeka mu nyumba Big Brother is watching all the seeing eye of outsiders ngerimu kulaba bweti ne babeera nga bakkiriza babawo omwenge ne bakola ki bamanyi kyekigenda okuba nkiddirira after bamaze okunywa omwenge then after some time ne bagamba kamera zikulaba bulungi nnyo nawo okuba nti munywegera nga it's like fun mukola fujjo munywegera ng'ensi yonna ne balaba ne bakubira n'engalo ne basindika n'obubaka ne bonona ssente ezirimu amakulu ne basobola kubanga bakola ki kati ebyo ne binna eyo system yo that is control bakusoma ne bategeera nti kati gwe oli mugwanyifu kyenkana ki oli mugwagwa kyenkana ki kinagamba nti wotuna kati just example ono mu Uganda ebyaddala bolaba TV zibasobola okuba nti zibalaba TV either n'okubaka abantu nga bawemula oba nga babeera bwereere nga either ekitundu oba music gwe bazannya ng'ekitundu eky'omuyimbi oyo ali bwereere ojja kulaba nga bannyo bagigoberera era nga bafaayo lwaki kinagamba ekyo nti sometimes bakuprograminga ne bagamba nti omuntu yeraga kulaba ki ekyo tunakiteekako tunakola tutya ne balumba zi ministries affairs of course tezina kyezijja kuba tezikola kuba balina ssente already n'obeera awo musajja wattu mukazi wattu ng'ewaka ofuuka nga poliisi olinga poliisi buli kaseera yakulaba abaana balaba ki balaba ate kigenda okuba kikola ki kibakola bubi nnyo naye nate kibi nnyo ekyo kubanga tuli mu mutimbagano kati wenagaye kati omuntu yerina access kyova ku computer ebiseera ebisinga obungi kati noba ogeze computer ng'otaddeko internet nogenda computer waliwo sites ezimu nogenda computer what then oba oli mu kugira bu notifications obujja noba tewakasabye tewakoze eki nga kazi keyambudde you know nga ate mukazi bwokwe bateekako lwaki yiche kigambe kiri nti obere bana okuba nti bagira kati bwokirikireko bwoti bapa kalina gye kakutwala olabe erisinga ku ebyo kakitegeeza ki nti obwongo oba tebakubukontrolinga nabuka ekiseera ng'ojja kutuuka ekiseera ogende nti bannayuganda balowooza bwe bati nga batusalirawo gamba balowooza bwe bati ne bakola program ejja okubanga munnange eyo etwafectinga mu kulowooza kwaffe bwe kiba kyakweta tteeka bayite tteeka nga bamanyi bayita etteeka ery'ekika ky'abantu abalowooza bwe bati nabadde ndi awo nina mama wange eyo entinda nankubira akasimu nanga program gye twakola luli alaba baana kuba nti alina DSTV ewaka mama wange Fiona nanga nti abaana ekiro batera okulaba ku gundi n'abakulu nga bazze batera okulaba ku babadde balaba nnyo Big Brother Niger naye nga tamanyi kiki babadde balaba just alabulabi bavubuka batudde mu nyumba boogera bakola ki banyumya the some tasks babawo okuba nti bakola nga lowooza bizimba naye nakyogerako n'atuula emisana olwo n'alaba ku Sunday enkeera alabiko agenda okulaba muganda we kati oludde buno yagisazeeko naga nti eno channel kanjijjeko sijja kuba nti nkola ki abaana bange bagiraba nagisalako kuba ositekamu wali gundi parental control guidelines nokola ki noza okuba nga ogimitinga abantu bonna okuba nti bagiraba akati bye bigenda mu maaso mu nsi mutuwangalira ojja kujjako eyo ey'ebweru because eri bweru ku DSTV neeza wano just look at the content abantu bebalaga ku TV za wano wennyini kiriza obagaana mugana wange ojja kuzisanga nga kuliko abaana bakuba music nga beyambudi kumpi bali bukunya ne balukuba olimba misana nga nensi eraba nga tulina ekitongole ekivunanyizibwa mu controlling kibayita content nga wano weyogera ekintu ekiribagana kiri sensitive kiriza bagala bagala kujja ku mpewo nga towemudde tokoze eki bati ng'obuusizza abantu ng'obabulidde amagezi n'amazima gennyini agenda mu maaso mu nsi babaga kujjako bujja bagende nti Kalema wumulamuko emyezi ng'esatu nga toli ku mpewo so ebintu bwe bitonzo bitegera mugana wange kati nno eyo ensi mwe tuli mwe tuwangalira era bakole batyo okuba nti nno obudde bwonna bagenda tukontrolinga program ze bakola mpitirivu nnyo erimu ku gguli eryafulumiziddwa weekend I think that was last week yali last week bani weekend ezemu erifuluma nga 11 eno abali ku kugundiza between the ku platform bageze maaso ne bakola ki nabenga baliddamu omwami gali wango Henry munywanyi wange Makerere University lecturer yazemu naali gabana eggulire eryo yabadde litambula luli last week nayogera ku kyomusajja maidwanga ELON MUSK omuko abagagga babinyonkondo abagagga bali betuga tino basajja abagagga balinawo abamu kwa abakontrolling ensene kwe tuli kwe tuwangalira yavaayo nga bamugamba nti nno ebimu ku bizungirizi byalina mu bbanga eyo
kuba ina company maidwanga eya Starlink etwala ebizungirizi mu banga that is okuba nti babiteekayo satellites ezo bagenda zikozesa okuba nti zisindika amasanyalaze obubaka ne signals nga ziconnectinga neno wansi mu byuma batadde wansi eno ebyuma batadde wansi eno mulimu ebya solar nenge ekikulu kiriki betaga amasanyalaze agali stable betaga signal ngeri strong ensonga kibazimba satellites ezo mu bwengula ne bazitwalayo kakati emu ku byo ebyageze maso okuba nti satellite of course satellite emu yagenda maaso negira ziri nyingi waggulu eyo ezakyankalana ziyatwalayo waggulu eyo nesyankalana sinyeka Jeff Bezos naye azitwalayo, Bill Gates bazitwalayo, ensi zitwalayo satellites enjawulo waggulu eyo satellites ezo nezonooneka bwe zonooneka tezidda ku nsi kuno nzigwa nedda wabula zitambula oluusi nezonoonekera mu bbanga eyo oluusi zisigalayo mu bwengula eyo olwa gravity tezoba kuba zikomawo ku nsi kuno naye eggulire eryasharingibwa wano eryagundi eryokuba nti nno wetugamba abantu bano nti bannaye wetubala kutukola programu zino negamba genda for example ku YouTube channel our story not his story bwolaba program gye tuba tukoze tugitaddeyo ngeri mu video format maybe taddeko n'ebifaananyi ebyo you comment nti bwokomentinga sometimes kiwaliriza omuntu newaba ayitawo bwisi nalaba comment gyotaddewo kukyogedde kyolabye era kyoyize nakitegeera naye ayongera naye kimuwaliza commentinga comments ezo zirina effect nene nnyo gye zikola olwaki olwensonga nti abantu abamubeera influenced nga wite essimu netuteesa woteesa ekintu ekirimu amakulu omuntu akitwala naga bannange wulija nitwogera ebintu ebyamakulu tuba tukomentinga ku bintu ebyo kati omuntu agamba nti ayigamu afuna ekyokuyiga kinene nnyo kati through comments ezo ebimu ku ebyo omusajja Elon Musk byali mukuba nti akola kimuviddeko ati akabasa byetwogera ano nebyokumukomentinga abantu banaza okuba nti bazuukuka mu kuzuukuka batakinga oyo yagala okuba nti abatta bitya ngenda bagambako wano omu yantiisatiisa mbunjogedde ku ddagala erifuuyira ate nga katale kaabwe bali mu kutukola ssente bali mu container village nti mbuusa abantu ate mbattira bizinensi so ebimu ku ebyo but anyway kiba kigasa kyokuba nti sikugambye mazima noofa enkya n'otampuliriza olinga akoze ssente ye yeyagadde takimanyi nti abasse muntu yes abatunda eddagalawo erifuuyira eryo eryebawera mu nsi yonna mukyalifuuyiza mbatumidde mwebale kutta abantu bannayuganda naye namwe abaligula buli lunaku ne mugula eddagala nali ngenda emityana n'emmotoka gye natuulamu ng'erimu abalina eddagala erifuuyira balinga bataano ne bomba lwa asobodde bomba neduka mu tawuni nga edduuka ly'obuwuka lyoddako lirimu batundamu ddagala lya birime lifuuyira nga mudamunagogaba musima nti emmere ebuze ettaka lyafa nga mwe mulifuuyira buli kaseera kansa yeyongedde ngenda ekya kansa kanjira nkireka kubanga lipoota yafulumiziddwa abaana 40 abato buli lunaku abaana 4 abato balipootinga emulago lwa kansa kati munasobola okulaba ndowooza mu abakulu mutasobola okuwaza abaana abato ebyaddala lwaki system zetukozesa byonna byetulya kati abaana bakyalya emmere yaffe gye twalyanga fedda tibakyagirira ddala balya mmere enkolerere ate mpita ekibuya ali mu katale ng'emiyembe gitunda kati egiri mu kutunda kati emiyembe giva eri Kenya gye bagigeeta omuyembe munene gulinga omutwe gw'omuntu gye bali mu kutunda kati obudde buno mukama katonda wamma katugende ku byagundi Elon Musk ono tujja kuddayo tuyombe nate olulala okay kikiriwo yita mbutalo olabe kati emiyembe gye baleeta kati obuuze givaawa giva Kenya yise etteeka ery'okujingirira emmere erya GMO bagala kulizaayo ne tekyasoboka bempizi babawa ssente ne bayisa etteeka kati obudde buno bali mu kubonaabona n'emmere ate eyingira wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda waliwo eva South Africa naye eyingira wano ensi bwe zitezagenda mu maaso ng'ebweru bayisa etteeka kati olina okulamba emmere enjingirire kyokka no si njingirire natudde emyembe nenjekereja nenkwata nako nenguwetolooza ndaba kuliko obulambe nti kino this is GMO oba kitegeeza kasibateko this is GMO kitegeeza baga ati no ono kansa togezaako kulya kakati wano tebabiramba tebali mu kulamba kyokka mu Amerika bayisa etteeka eryo olina okulamba emmere enkolerere omuntu ali nga amanyi nti alya butwa naye tekirina kuba nkituuka gavumenti yaffe tugeze mu maaso Elon Musk muganda wange bino byazaakola maze okubulya ku satellites kakati alina program endala of course wansi wa company ye oyo omusajja emanyiddwa nga Neuralink of course batugenda ku bwongo kati project yali mu kuba nti akola muganda wange bakizudde abantu bukyanga twogera
ulira Abamerika bazukusena muri bakizuula mbuno bino ebyokuhakinga mu bwongo bw'abantu project gyali mu kuba nti akola eya Neuralink ey'okwaga okuteeka chips mu bwongo bw'abantu bakizudde embu egenda kuba edamaginga kye bayita obwongo bwabwe owulye baaba bagambye Elon Musk has slammed the deadly Neuralink project which could lead to hacking of our brains kakati kivuddeko mabeganyu kampani eno ne Elon Musk balanga Neuralink nti bagenda kukola kye bayita clinical trials ku bantu okubateekamu kye bayita chips zino zegambye bwe buli obutirimbo bugenda bwe bateeka mu muntu kachipu ako nagamba chief basaako obubaka nga bwolaba ID yo endaga muntu yo basaako bino bikukwatako byonna baiteeka mu ID obubaka tugambe mubogeze ku kyuma kujja sente bana bakozesa ATM cards bw'oteeka mu bwoti kati card ekyuma ekyo kisoma card yo bwe kigisoma okay kagende ku card y'essimu ekitone enye kisembayo fena ekyo kisobola kuba tutegeera bulungi nnyo kuba tuzikozesa essimu card y'essimu eyo bw'ogiteeka mu ssimu ogitereeza bulungi nnyo kati eriko kachipu ako akagundi aka silver akalinga ekyuma ke kasoma wali essimu nebeera ng'ekonnekitinze kati ekyo yita chipu kakati ono omusajja ekyakola kiri kimu bana abasajja bonna ba elites abaga okuba bakontrolinga ensi eno bagenda kola chips ezo nga bassaako information yonna eyaffe gye batawagaza okuba ntukola ki basooka nga negamba waba balikodiza information ebakatako bwenna bagitereka okwo kakati ono kyeyakola yaga tugenda tunasobola tutya okontrolinga abantu ba bulijjo okubafuga tunabafuga batya kati okubafuga bafuge ng'okozesa nga olaba ng'ekyuma omwa commands ng'okozesa kompyuta yo oba ng'okozesa essimu yo nga bw'okwata essimu yo n'osindika bluetooth message oba n'okola ki namaddeyo nzijano balaga nti firimu gye bazannya wano ze batulaga ebiseera ebisinga obungi ezo bazita propaganda movies bazikola basooka ne bawanika obutabo ne bakola movie eyo movie oba firimu gy'owulira gy'olaba gye bazannya baba bali mu nteekateeka eya project okuba nti eneggwa etya nti wenegera mu bantu eneebeera etya wetutuuse wali watya kati okukola abantu kwatandika dda kati baba kontrolinga batya muntu kyuma kukola saibongo kukola robots ng'oyogera ne roboti oyogera bateekamu kye bayita IA oba artificial intelligence AI nti oyogera nayo nga bagiprograminze okusinziira kuggwa omuntu w'amagezi g'olina bakuprograminga ne bakola programu eyo ne basobola baka ku chipu eyo ne bagiteeka mu bwongo bwaki mu bwongo bwa roboti nti bw'oyogera n'ekisensinga nekuddamu kakati omusajja ono abadde ali mu kukola kye tuyita projects zino ez'okuba nti baagala kugezesa balabe ebigenda mu maaso ku bantu kati okugezesa ku bantu kuba ligenda kutandika natiza omwaka guno gwennyini gwe tuwogerako naye badde bali mugezesa kati ku bisolo ku nkima kubanga jjukira enkima we tuwogera ku DNA enkima n'abantu normally tuli close mu kitwa DNA endaga luse oba ite endaga butonde eyo kubanga tugabana endaga butonde n'enkima ebitundu 98 ku 100 ekitegeeza nti enkima bw'oba otandise kuba nti ogenda gesa ku muntu yenna n'ogesa ku nkima obanga ali ku muntu gw'ogesezaako muganda wange kale enkima badde bali mu kuba nti bazigesezaako biki bino ebintu binaakola oba tebiikole bateekamu chipu mu nkima bagibikula obwongo ne bagirongoosa ne basaamu kachipu ako kachipu kaliko amasanyalaze gatambula mu bwongo bwonna nti olina kompyuta n'aja obubaka naga nkima gwe tunula ku sayidi eno neetunulayo tuna ku sayidi eno neetunulayo kakati ebyo nebyenebyenna muganda wange kitegeeza nti gwe ogikontrolinga kati ebyo nebyenebyenna abadde agabyeta ku bantu kati yekweka mu kifaananyi kitugamba nti nno ebyesimanya nti obulwadde nti omuntu aba mulwadde ng'asanyaladde osobola omutera mu chipu eyo n'omukontrolinga n'oba nga osobola kuba nga omuzza engulu but anyway ebyo nebyenna bitwogerako muganda wange byakosi biyita backfire linze ewabasajja bano kibali mukuba nti bakola kakati mbadde ndi mukusomera ekiwandiiko kino bannasayansi bagenze maaso bakotebekayo kye bayita bafayirize complain yabwe okwemulugunya kwabwe bano betwogerako bamanyiddwa nga Physicians Committee akakiiko akabannasayansi for responsible medicine nga bagamba nti project emayiddwa nga Neuralink egeze mu maaso nebanga erinyirira eddembe ly'ebisolo enkima nti kasaba bagenda mu maaso nga bagezesa enkima oba ogirinyiririza eddembe lyayo kibaliko bagenze basookedde ku ddembe juke bazungu n'ebisolo
tebalina abantu babeera nnyo n'ebisolo kyoba pets ezo baziteekamu nnyo nnyo ekitiibwa but ene wuliriza bikumi na bikumi by'abantu bagenze ku social media platforms oluvannyuma okuba nti nno abantu banasobola okuba nti bacomplaininga ku Elon Musk ono okuba nti alinyira eddembe ly'ebisolo ng'ateekamu kye bayita chips mu bisolo bino mu nkima zino okuba nti agoba nti azikontrolinga nenge gye balikontrolinga munnanga abantu kakati bikumi na bikumi byagenze ku social media handles oba byetwogerako ne bagamba batandika okuba nti bakomentinga nga bateekayo kye bayita obubaka obw'enjawulo oluvannyuma lw'enkima 15 oba vidiyo eraga enkima 15 nga zimaze okuba nti zo zafunye kye bayita zafudde ng'okufa zafunye kye bayita trauma ejjukira enkima gambye ebeera nga muntu ka just imagine bakubikudde akawanga ne bateekamu chipu noba ng'otambulira ku masannyalaze bakukontrolinga bukontrolinze oti kyekiyinza okuba kiddirira bw'otagongobala ofa bufi kati enkima zageze mu maaso ne zikola ekintu ekyo 15 ne zifa bikumi na bikumi ne zigongobala nga bazigesezaako that is a chipu eno kakati eno bagala tino business omusajja ono of course ye egenda kati eringa kati egenda okugwa nejjukira ina nyingi nnyo naye nga ebintu birasobola okuba backfiringa oba saala zammwe oba komenti zammwe newuliriza luli nagamba SpaceX ekizungulizo kyerina mu bwengulu eyo kyakola ki kyabwatuka ekyagira ekimuli kikola kiri eyo kirigera kutomera kigenda kutomera omwezi in fact mwezi ogujja kigenda kutomera omwezi ekizungirizi ekyo kya satellite emu emmotoka zakola akola emmotoka ez'amasannyalaze ezimeddwa nga eza Tesla eyo project ya Tesla emmotoka z'amasannyalaze naga wano weziri already bali mu kukola kibayita pilot study pilot bali mu buzi pilotinga bali mu kuba nti bazikozesa okuba nti zitambula nezitambula zitya bali mu zigezesa ebyaddala wano ez'amasannyalaze ne mujja ziraba zigenda kuba nti zijja kubanga iyi project egenda mu maaso campaign egenda mu maaso mu nsi yonna ekyo ne mukyewala timukyewalawala kiriza obagala then emmotoka ze zibadde zikrashinga wadde crash ebadde genda mu maaso emmotoka zino zakola ez'amasannyalaze zikrashinga oluusi ne zitta n'abazirumu gule naffe ezimu zibadde tezirimu bantu bangi nga ababeeramu bazivugisa ku remote computer otulamu bwoti nekutwala gyoyagala oyogera bugesigambo negenda maaso kakati ezo explosions zibaddewo ez'emmotoka then tano gyali mu kuzimba of course gyali mu kuzimba eyagundi ebino ebibuga emweddwa nga smart city etano nayo baga yabulabe ennyonyi ddala luli ya crashing emmotoka kati watogera ku smart cities ono musajja yaziri mitambo jukira bino ebyaguli byagala okuba ti aleeta wano ebyomuyi byona amayiddwa nga econ yafiira president yaga bagenda mu ettaka mbateeko smart city banaye kale nolwensonga muganda wange then enkima zino binasobola okuba nti bikola ki biperishi binasobola okuba nti bigwawo mpola mpola oli ataddeko ku Twitter n'agamba nti no he's not an innovator, he's a guy who tweets, one Twitter user. Okay, what we want to say, omwana n'agamba nti no Tesla automobiles kill people and blow through stop signs. Otokwata okuyimirira ng'ebwatuka bwatusi kati agogo n'amasannyalaze ge bakozesa basajja abo bwekyo munange bwe kiri. So of course abala bagambye majority of the monkeys were killed by Neuralink. His satellites are crashing into the Earth's atmosphere. Okay, bino babiraba babiwulira bitwogera byonna baga nti no satellites ze zicrashing zisaanawo mu bwengulu eyo kiziri tukola kyonna gwe nange. Okay, abamu baavumira okuvuma ebadde bamuvuma baga musajja gwe bikoze bitya naye Neuralink egambye nti no muganda wange bagiteekawo mu 2016 n'etandika okuba nti baga okuba nti bateeka kye bayita implant brain chips mu bantu nti ogezaho okuba nti bawonya ebizibuzibu endwadde zibalina nebino ebyogerako muganda wange byebiriwa kanze tuvaawo tutandikirawo nate kazi obulango bakamaffe bano tugere mu maaso. Impact FM kwoli program ekiri mabega w'amawulire. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Have we implanted the chip in animals? Twateeka chip mu nsolo mu bisolo twaziteeka mu chips ezo. Onayogera Elon Musk muganda wange wa Neuralink ayogera nga enkima bweso okwange controllingibwa computer nga batadde chip mu bwongo bwayo. And if so, what are the results? Nagamba tino okay okuteeka chip mu nkima twafunyemu ki results zabadde zitya. So I think first it's important to say that we regard any chip implant even if it's in a rat as a very serious thing. Like so we care we even care about rats.
nagamba nti no kyasobola okuba nti ayogera okuteeka chip zino mu bisolo for example nga okuteeka mu mmese kuba emmese niba zikozesaako nagamba nti kintu kyamakulu nnyo nnyini ddala even though they have the Black Plague and everything. nagamba newankubadde nga mmese No. So like they arguably have some karmic payback. But nonetheless, we care about rats. nagamba newankubadde tuzikozesa tuziteeka mu buchipu buno naye era still tuzifaako. So, and then we're extremely sensitive with monkeys, and we work with University of California. Nagamba nti of course tubadde tukola kibadde sensitive nnyo ne tukozesa enkima era tubadde tukola ne University eya California. At Davis for the that is Davis of course eyo n'emitendeko mu eri actually gundi eyo okusinziira ku kibakola any of the monkey activity. So that is Davis monkey activity balunda emmesi ne bazifunda ne baziteekaawo era bazigesezaako mu University of California tugenda maaso mu ggwanga eri America. So and the results have been very positive. Nagamba nti badde bakozesa kibayita chips ezo nga baziteeka mu mmese nagamba nti ebivuddemu ebibadde birungi nnyo okusinziira ku ye nejjukira ze bagesezaako mmeka ku mmese nga 10 mwezi okuvaamu nga 2 zokka eziwonye ekyenda mu 8 nga zifudde. Do you want to maybe talk about I know this is a okay nagamba bagundi bannasayansi be n'abalaga mu audience namba bali 5 balambirira ba doctors ab'enjawulo okuba nti mune bava boogere success gye baakola eri etya. This is a sensitive subject. Yeah. But I think it is. Yeah. We definitely need to address the elephant in the room, the monkey in the room. Yeah, I mean, I think that there's we wish that we didn't have to work with animals, right? Nagamba nti no ono doctor omu kwabo ba lead scientist actually mu University of California abagezi maso kwandi bateka chip mu nkima nagamba nti no of course tebali kyagadde kuba bagesa ku bisolo nga bwekiti that we just wish that wasn't like a step in the process. Nagamba nti no naye twali tulowooza kiyinza okuba gye singa tutandika butandisi but it is. It's a very important part in the research and development process to produce better outcomes for human patients and improvements in human health, and we try to be very thoughtful and we follow the 3 R's of like reduction, replacement, and refinement of. Naye nagamba nti nno kyamakulu nnyo okuba nti watabaga okuba tukola ku bantu tusooka ku bisolo nagamba nti era project yoba eno oba operation etessaawa 3 nambirira twali kuba tugikolera ku kisolo kyennyini ayogera ku nkima of laboratory animal medicine and we try to be very careful and thoughtful about it and do it as efficiently as possible. Naga twageza kuba tukola nga twerebegereza nnyo okuba nti munange tetukola nsobi zonna. Because we believe that the benefit to humanity is in kubanga twaga nnyo okuba nti tulaba nti n'omuntu yennyini ajja kuba nti afunamu the end, like the benefits outweigh the negatives. Nagamba twekizula nnyo okulaba twaga nnyo okulaba nti at least ebirungi bisinga ebibi. The questioner also asked about the results, and omulala n'ayogera naga ekibuzo bwabuuza ku ebyavuddemu results. There is a paper available, I think now. Nagamba of course ekiwandiiko kyetwafulumizza obudde buno weekiri that has some of the results in them. Naga nti nno ebimu ku results mweziri mu kipapula kye bafulumizza. Yeah, I mean, but we have made monkey has been able to control the computer with its brain. Elon Musk yayogera nagamba katulina kati enkima esobola okuba nga munange okozesa kompyuta nobeera nga osooka ojingira mu bwongo n'ogicontrollinga n'ogiragira ekyokukola. Elon Musk yayogera kati. Just FYI. I didn't realize we were running that result today, but there it goes. Okay, for them it's fun anyway. Naye nga ku balala man eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I'm sorry for the consequences that were unintended and that have had a very unfortunate impact on people's lives. If you can patent a virus, that means somebody made it. What the United States government did was shameful, and I am sorry. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.
tugeze maaso mugana wange oye Elon Musk for you kati banna science mugana wange the physicians committee bavuddeyo munange ne balaga okusinza kuba naffe ku report yafulumiziddwa bagati no enkima zino zibakwesa zibadde abused okumana emyaka n'emyaka kubanga okawanga bagikajjako okuba nti bateekamu kibayita implant electrodes obukiipu obulina amasanyalaze mu bwongo bwazo ate obukiipu obwo buba bwa byuma munange bakozesa ne screws ne bakasibamu enkima n'engangala newoggana nga naye munange ogenda kukola otya ekyova nti ezimu zibadde zifiira ddala esinga obungi akakiiko kano komiti eno yavuddeyo ne claiming negamba nti nebyaddala eno gundi company mayindwa nga UC Davis gyebakozesa ebadde ekiriminga bulijjo nti efuna ssente okuva mu Neuralink miliyoni emu mu emitwalo 40 ejja dola okondactinga kibayita experience zino okugezesa ssente gaya ziteekamu ssente mpitirivu nnyo mu companies zino nimbasawo physicians committee evudde ne filing nga kibayita second public records lawsuit mu Yolo County Superior Court yagenze mu kooti etera ekiwandiiko nga kiyagala baberenga eno UC Davis ereleasinga videos ezenjawulo n'ebifaananyi ebyenjawulo ebadde bidocumentinga that experiment zino okulaga obukakafu bwennyini engeri gye bacunyiramu enkima engeri gye bazisala obuwanga ne bateekamu chipu eyo bino bijja mu bantu muganda wange betwogerako buli mwenyogera enkima ateekawo omuntu kubanga bali mu kugezesa clinical trials ku bantu zitandika mwaka guno okusinziira ku Neuralink n'omusajja amayiddwa nga Elon Musk tuli fenna okay bagambye bagala kuba isooka bannamateeka bagala okuba bafuna video zino baziraga abantu kyekigenda mu maaso naye tebajogere omusajja ono Elon Musk funded laboratories kyerina munda kakati no nga begambye nti no Neuralink already yagamba ejja kutandika nga ekola kibayita clinical trials guno omwaka so according to online space junker trackers bagamba nti no kikyo nebadde njogerako ekyekiyinja ekijja of course ekyagundi SpaceX rocket eyo egenda maaso wajja agenda kutomera omwezi niyo bajogeddeko so bino bwe bityo already company emayiddwa nga Boeing ekola ennyonyi ya investinga dollars $1 million 4.5 okuba batandika startup eno okuba transporting our passengers abantu ababulijjo okubajja that is between the cities twogera ku cities si muganda wange smart cities wano ne ku bwengula ani mu bwengula ani akola ki tulibiraba nate muganda wange ensi bwetyo bwetamu ensi bwetyo bweri kanzije ebirango bino tugende mu maaso enkomawo tute ku masimu tubenga tuwogeramu kona mmwe ate lwaki nedda naye nga singa kubanga nti amasimu nja kujjukiza nga twayogera wano obutelevizyo munaffe sponsorship egenda maaso mwangana okwebaza abantu sekinoomu naye nga of course nja kuba neebaza abamu ku abo abaga nti program eno bayimirira naffe beba New Start Special Herbal Clinic ey'omusawo Kasule Isaac era bano munaye basangibwa wali ku kizimbe ekimayiddwa nga Segawa Market Building wali munange Mengo opposite Rubiri High School bano nno balina bakola ebintu ejjukira nti nno bahabo bajjanjaba bakebera endwadde ez'enjawulo nagamba nti gwe kati yagoko sisimu okuba nti munange yonona erongooka muli obutwa buli lunaku muli obutwa munywa sukaali ona artificial sugars nezibira mu mibiri gyammwe oluyana okuba nti olwadde simanyi omugejjo olwadde simanyi biki endwadde zettalwala kati muzirwala kati bagamba genda munange oberenga okola ki bakukwatako musawo Kasule Isaac ajja kukwatako oberenga munange otereera oberenga obulamu bwo newankubadde nga ebyuma bitwetoolodde baberenga bakujjamu obutwa bonna bwolya buli lunaku oberenga munange omubiri ogutereeza so bannaffe aba New Start Special Herbal Clinic bali ku ssimu yino ya Dr. Kasule Isaac so omukubirako n'omubuuzako muganda we n'olaba embeera nga erina okuba nti ebeera eri nooti 75 nooti 58 43 92 ate essimu endala eri nooti 73 82 nooti 7 26 okay tunokuba tutambula betyo mpolampola era tunokuba tumwebaza kubanga naye ayimirira naffe naga nti naye kantekemuko program eberenga esigala kumpe wato lwaki nedda kanzije Hello mami mami nga wanyisa
genda kusobola kujja kunkyalira. Nalisobodde ntya obutajja? Ate olabika bulungi. Kirabika essomero terikuyisizza bubi. Anti batuwa emmere efumbiddwa ne butajjude ebirungo bya vitamin 14 buto. Emmere ebeewooma ate nga nnungi eri obulamu bwaffe. Bamye manyi vitamin zino nnungi nnyo mu nkula yange. Emmere y'abaana yonna tugifumba bulungi nga tweyambisa Fortune Buto ajjudde ebirungo eby'omulembe omuli vitamins A ne D. Omwana w'omuwa entandikwa y'obulamu ennungi ng'okozesa Fortune Buto mu kufumba omulungi eri enkula y'abaana bo. Fortune Buto, the taste of Uganda. We are outside. I tell you, life is reloaded, but things have been a difficulty. So how do you restart your life with Polo Party? With now reloaded for life outside at the lowest rate on the market. Restart life for Waweru with a now loan reloaded and get a personal unsecured loan, top-up loan, or home loan at the very best interest rate. For more details, contact us on 0800 150 150. Offer is valid until 28th February. Stanbic Bank. It can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. I say to the African presidents, yes, sir, don't let them vaccinate you with their history of treachery through vaccines, through medication. Are you listening? Yes, sir. Do not take their medications. Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kumukulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe. Gwe ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kattana. Omuli w'enkwe n'owo atayagaliza bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Wamma abagala programu eno tusimbudde. Ffe tugenze maaso mugala wange uliriza ekigera maaso mu ggwanga lya Uganda. Twafunye ssente ezagize batuwadde ssente awo endala ez'okuyambako mu bintu okuziyiza COVID-19. World Bank yatuwadde ssente, yatuwadde grant, yatuwoze okutuwola okutuzisasula mu maaso eyo abaana ffe balizisasula. Naye wetuwedde nga minisitule emaze okulangira nti omuyaga ogwokusatu gwayise. Katumbuuza nti batuwadde zaaki bati kyonna kigamba dawuli naye nga tujja byogerako paka nga bamaze okulangira nti COVID awedde mu nsi. Tunabyogera tuli bijjayo mu byawandiikibwa tulubirina mu byafaayo byonna tujja bitegeera. Obitegeere ensinga bwina okuba nti ebeera muganda wange. Ngenda kukwata kusimuza mmwe tubenga tuweyamuko nammwe olwaki nedda. Abasajja bagenda kukontrolinga obeere nga buli wotambulira bonna bakulaba. Nga tugenda tutambulira ku masanyalaze. Kyova ensi yonna ena okuba nti egenda digital. Ekitegeeza digital muganda wange si just nti ogenda kubanga okola satellite bazambusa waggulu ne zituuka ku level okuba nti nno already emirongooti gino ya 5G 4G mwajoocha abantu bajoocha nga beekalakaasa. Kanaga balina okuba nti bafuna amagezi gonna agokulaba nti internet ejja kuba ng'etambula ku speed, amasensa tegavaako. Kivuga nti ba-encouraginga nnyo kibayita solar. Basanyawo kati ebibira by'amerikawo kibayita solar. Solar panel ez'enjawulo ennyo okuba basindika kibayita amasannyalaze mu bwengula n'obeera nga basobola okuba nga bafuna system tevaako teshatinga down. Nejjukira omuntu ajja okuba nga controllinga. Just imagine omuntu ali ku computer anyiga epesa nagazuukuka tambula genda olye kola kino abamu musanyuka kibaita smart cities, which is okay kuba nti musanyuka kuba mbiraba nti no ensi ebeera nnyo ne smart cities siza mukama Katonda ebyaddala za muntu mwana wa muntu yagenda kikola agenda ku ekyokuba nti kuba Katonda yagenda tubiringa naffe tuli smart ebyaddala naye control total control agenda kukozesa kyonna kiyeetaaga kuba nti akyayagala kyojja okuba nti okola kkiriza oba gaana. Togenda kuba na buddukiro bwonna. Bwanaga agenda Kalema ojja kujja omutte akushatinga na down. Naga bya kola yoko sometime ku program ndozenga ya movie review. Kuba sometimes mulaba ebintu ebyekisiru ebyo ku TV zammwe. Nolaba film notagitegeera. Okola film okanda kitegeera kiyinza okuba kiri okay. Nebye mulaba ebyo. Program ezimu nga zo za kugira kukyusa bwongo mpola nga tomanyi kumbe bakulina muganda wange
Okay, tugeze mu maaso ku nooti 7 nooti 5 984 oba nooti 7 mukaaga nooti mukaaga 7 nooti 2 kujja okuba nti oyita SMS ya studio eri nooti 7 nya nooti 985 tulinga tutasa eggwanga lya Uganda kaika ayagaliza ensi eno ebirungi gwendiko mu kaseera kalungi nogaa ati n'abennugu musirike mugira mubeere eyo timibya kutasa ggwanga kati wamma mugamba mutya basimu ne banyaba bali ku mukutu Impact FM we bali kuliza sebo esebo weewaawo sebo okuteeka kiki bantu kaagala okubya ebintu byeyogera byenyininyini nga bakayita bakayita what happened on Monday esebo okay webalinye bali eddala kale munaffe bwati agambye alina ne kafirimu ke yalaba what happened on Monday what happened on Monday kale sometimes ati no sometimes filmu zino zebakola ng'enagamba of course ziba za propaganda movies bakola ekintu kale banasobola okuzanya firimu nga bazanya kati golaba bambi olaba firimu n'ogamba kumbe bazanya firimu ebyamu maaso bye bali mu kuzanya kati gwe n'obeeraawo nga tomanyi kigenda mu maaso kumbe bazanya byamu maaso tojja bitegeera kubeera kati firimu gyogamba what happened on Monday ya gundi yaki yakujingirira bantu ebyaddala bagane bino emugamba nti no bannanga abaana babuze family yene kibayita identical ey'abaana bafuna abaana 7 abawala nga bali identical genetically identical 7 girls you know babeera mu nsi eyali overpopulated kyokka buli family yali ekkirizibwa okwanga erina omwana omu bigenda kujja ebyaddala tuli byogerako muganda wange atuliza ate simya message temugikubako temukwa kusimya message nabadde yokubako Impact FM kale mala kusoma message y'omusajja ono ndowooza nayo njja kuba nsoma message mpola mpola nga nkwata ne ku simu tokuba ku simu ya message please bannaye sinaba kukontrolinga bwongo bwammwe naye tokuba ku simu ya message tuwadde singereza byogikubako kuba ku simu ey'okumpewo. Mr. Kalema, thanks for a good presentation. Naye nze wamma mbuuza waliwo ekizungirizi ekiri mu bbanga naye mbu no anytime kigenda kutomeregana n'omwezi ate mbu nno kyakolebwa company eya SpaceX nze chosen ekata buwambo ekata buwambo. Yes, gye kiri twakyoweko wiiki ewedde ndowooza ekizungirizi ekyo actually kitomera mu March March aunga 5 okigo kitomeregana n'omwezi wadde batugamba nti effect ziyinza okuba tejja kuba y'amaanyi nenga SpaceX eno ey'omusajja Elon MUSK yennyini yagenda maaso n'ekikola so gye kiri muganda wange si byagundi mbu mannyo wene nede kyetaddala. Impact FM. Hello. Wangi munange. Yes, Mr. Kalema we bali kuiza sebani ono sebo ono bamuyita nagende sabwe nagulu kati nina kinalabye ku internet yaliyo mu China ebisolo by'abakozi biyinza okukola amagi baddira obutunde bw'okukola okuteeka ebisolo birala nga biyinza okuzaala amagi ekyo ekintu okimanyiko oba kituufu. Okay. N'ekirala sebo waliyo ka app kenalabye nga radio gadi onyigako nekaleeta budotisi bwa green nga budotisi bubeera radio station oyiga owuliriza radio yawo nibeera ng'eri mu America obuntu obwo muliko obulinako information ki ebubiri bwa bulabe erisonga nga app nga just onyigako ogenda kusaba nga station eriyo mu Algeria oba eri mu Australia n'ogiwulirizira wano kale ebyo tubi ebikipusi byetuwulira kale okay bali nnyo bali eddala ezo si cheap that is satellite wegera okuba nkibi that is digital gye tugenda mu digital nti watuuka time nga lukya controllinga kyolaba nga bakontrolinga buko kyolaba kyonna bakikuwa buwi bakikufeedinga ndi just imagine ng'owuliza Impact FM mu budde buno ku 98.3 Kampala Jinja 107 katonyeze mukaaga Embale 107 Masaka 115 you know just imagine
nti oli mukuwuliriza kati obudde buno mpuliriza ne wajjawo makkati awo gwe kyowulira ku radio tonagikyusanako n'akamu n'akeddagala ne bassawo kiripu makkati awo gyolina okuba nti owuliriza oba program enda gyolina okuba nti owuliriza nga sivudde ku mposikoze eki so interruptions ezo zigenda kujja because of digital kwanagolo so akikola ne ku digital so kikola you control bajja kukutirako information gibagala gwolabe wabula si gyotayagala olabe ebijja kubeerawo ebyo mugana wange then ogenda kuchiri waliwo ekifaananyi kibali kitambula think nduze ekyegundi sigwe kola kiyogeddeko mukono gwange Sara yanaye yakiyogeddeko ekyagundi ekya waliwo embizi ne bulegeya yakimperezaako bulegeya Roni bulegeya yes munywanyi wange tukola ne wano ekyagundi ekyembizi gibalaga China ngeri mu kubiika amagi nedde tenaba kujja obudde buno eyo that is what Photoshop but mark my word but omanyi sometimes abantu baffe muli bagezi ebyaddala walaba ekintu ogamba nti eno sijje tugenda waliwo ekifaananyi kiba kijjamu sijje tugenda just imagine abasajja abeesiriwaza ne bagaba bagenda kuzaaza omusajja agenda kufuna olubuto azaale omwana you know just imagine that stupidity eyo kyokka munasonyi okozesa olulimi olwo naye just imagine soka olowoozeemu nti we kitasoboka kubanga oli oba addidde naddira omuyembe naga ngenda guteeka mu jeans obutafaali obwaggoonya kuba ggoonya ebeera mu mazzi nti wena guteeka mu mazzi guleme kuvunda gwe nojja n'olya just imagine wabasobola okikuba nga akikola ekyo kitegeeza mu maaso eyo bwe kinamanga emmere mulina okuba nti amagi bajja kukola kyonna kibasobola okuba nti maybe ebisolo bibiika amagi kino ekigambo ende kiri mu plan eya GMO genetically modified organisms nti omuceere gwe mugula n'enkoko ze mugula zatuuka ekiseera nga tebakyazikuba mpise ze bazikuba nedda nga tebakyalina budde buzinona zirunda ogenda ogigule nga maze okuba bagirunda nga space eweddewo mu smart cities ezo nga bakola kibayita enkoko ne bagiteeka mu crystal form crystal akaweke ng'akasukaali waka omuceere nga nkoko pulani yaabwe mu bwekyo bweri ng'okwata akagweka ako n'okateeka mu oven oba microwave n'osaako ebbugumu n'oba ng'afumba n'okuba dakiika zo 15 n'okomawo cekinge akaweka kwatadde mu oven eyo ogenda otolonga enkoko yazimbulukuse nga nene enzibu eti n'ogira ne weekomba n'okwekomba muganda wange nkeera nga mulwanya ebitanda emulago nti tulina bitanda bya kansa kumbe mmwe mubiridde obudde buno kaliwa bageze Saturday mugenda kushopinga mufo kyogenda Nakasero fo kyogenda Ekibuye mu katale kyogenda Kaleerwe kyogenda Gayaza mu katale ebya bulijjo ewava ebintu ebyaffe ebiva mu nnimiro balima bibatafuuyidde eno babifuuyidde obuzibu mugenda mu supermarket kati kusimba layini n'obalaba nga bagwirana n'ogamba nti ogula kinatandika okugula ebintu biva South Africa eri ogobisomako ogobiraba nga babijingirira sirio nga bazijingirira zonna ujja nga tujja tuziika letugaana kuziika muganda wange omuntu yafudde kansa bannange tuzuukuke ebyaddala Impact FM kwoli wangi we bali kuyiza ssebo yes sebo kakati wonna COVID-19 kitanajja ani COVID kitanajja wala akafilmu akabeeranga naye nga kakalaga COVID nakulaba kubukedde wano bakayitanga lost ship wala byabeeramu era bino okay wanyumirwa ba admiral abasajja abavuga eryato ne badduka eyo yesebo nkitegeera kale webale nnyo bali eddala okay munange yabirabako mu firimu byetwogerako wano covid nawo kuba nti ajja okay kamba buli ekintu kimu bino nanisaga ku bantu byogera naddanga tebanakulangira ne covid aweddewo tunakubange konaki ogiwegendereze wetuba tugenda otuuka mu kintu kyenagamba ekyo nti firimu yonna gye bazannya propaganda movies propaganda movies ebyaddala kakati propaganda movies ezo ogiwegendereze bwe baziririzinga mwe bazita ne musooka muziraba ensi neziraba bulungi nnyo bo kye bakola kiri kimu kyokka baba balikodinga bafuna gundi firimu baziraga mu nsi ez'enjawulo nga baziririzinze bafuna feedback namanya tugenda kukola kiro kyenagamba kiri Mukama Katonda tuteekeko tusaasire kubanga
tuyinza okwogera ati ebintu netuyitira buyitizi naga nti mujira mulindako okuba nti mukola but anyway bwolaba firimu eyo omanya kinagamba ddi bakola akawuka bakakola ddi eddagala bakola ddi ye vaccine bagikola ddi nagamba vaccine yafuluma 2013 kali mukyaginoonya nakati wolaba firimu eyo omanya balirizinga ddi vaccine okay onagambye ati akasomeseza abantu bannange ono Pastor Katari Charles okuva Nakasongola okay ndi muwulirizaawo nnyo era nkusabira Mukama ayongere okukozesa nsaba kunteeka ku WhatsApp group okay esobole okunyamba kale nja kuteekayo webale nnyo baidala njagala okubeera Pastor Ali informed okay kale WhatsApp number yeno okay mumanya Katari Charles nasanyuka nnyo kale webale nnyo tujja kuteekayo okay RDC Cheyune asenyonjo nagamba tino webale kutunula programu yaffe muzibula maaso okay webale nnyo bali ddala RDC Cheyune senyonjo bwatyo wagambye okay Impact FM ko oli mugana wange tubera maaso twabe ensinga bwino okuba nti ebeera ensi bwetyo ino okuba ng'etambula mugana wange okay Impact FM kwoli kale sibona ije baliko Ebon kuwuliriza nyondo ngamuyita Masoro Patrick Manafa. Yes, Bwana Patrick. Kati nze mbanko kuberera buli lwa mukaaga. Okay. Kwaja watu wali ku kituufu bataja batulina. Yes, Sebo. Ogende eri mu katale embali ng'emyendo gye batunda era olabira tabanga kirime ebyoga. Ogenda ku byaffe doodo simanyi emboga biki ebyo byonna babifuulira naye nze ewaffe eno mu kyalo tuliko bulungi emiwendo gituga ekyafrika emiri okay n'entula nazo tulima naye tetufuuyira esebo naye girisa obakana abasajja buli kimu batulina amazima gennyini kale neyanza ege okay webale nnyo Bwana Patrick okay bwati Patrick wagambye bo at least bakyalina ku bintu byaffe byetugira bintu byetusobola okuba ntulya okimanyi nti bannange okay wala Arthur agambye tino oyogedde ku miyembe nezjukira njirabyeko niya here okay kachiri niya kachiri okay which are loading givundira ku midaala but when customer comes okay they say they are for juicy mukama atuyambe oyogedde ensonga Bwana Arthur emiyembe gino batugamba baguteeka ku mudaala ne gubeera nga gwengedde guti gutasa okuvunda we gujja bagamba nti gya juicy kati just imagine bannange naye banelindako bw'oba tosobola kulya muyembe guvunze sobola gulya kati lwaki ogukamula juicy never know bw'oba tosobola kulya muyembe egwe because guvunze ku mudaala lwaki ogugula mbogera okamula juice so juice mulya bivunze ku juice kyo wamma Mukama Katonda taasa ensi yaffe naye yensi gye tulimu ensi mwe tuwangalira webale nnyo Bwana Arthur ndabira Nalongo okay Impact FM ko oli mugana wange wanji sebo webale kuwuliriza sebo ono makumbi wangisanga kati nja kwebaza sebo naye mulangira ebintu byogera bikulu tubadde n'abantu bano ab'amaanyi okimanyi oli tosobola kwogera ku bintu ebyo sebo era tosobola bakadde abali mu bifo eby'amaanyi mu ggwanga bye basinga okufa kansa kuba talina budde bugamba eno emyanya kati gye nabadde bwayise emyanya zonna ama eddagala maaso kuja kubali nazonna njeru bakubye eddagala konko sebo oli tafaayo byesibenyedde okulata oluvanga baga bannaye gavumenti mutuyambe kansa atutta kyokka nga yaddidde capati n'agiteeka mu kaveera capati eyekya yes ebijanjalo babisuddemu empeke bijje mangu mulangira wuli akantu kamu sebo esefule yafumbye ebijanjalo byebiri ebisefule wewogerako ng'okyali bwayise ojjukira bulungi mulangira sebo kati bwona ekyogeranga nabo obukolera esefule bagamba tugenda kulumba pasasebadda tujjako programu owulira ekintu ekyo sebo
bamwe bannayuganda tuzuukuke naye tandikirawo tugenda okufa okuggwawo amazima lwaki nettaka teri mu kaveera ng'eyokya yes tulya nkoko eno ey'eddagala londayo akakoko era nja kwebaza abadisisa ennyonjo yesebo tusobola okulwanya waliwo omuntu eyagamba nti tutalina kyansi kutaasa bulamu weeri ya butereevu ewakanye ennyaanya enfuuyire togigula ewakanye tobirye kyokati bagifuukidde mu kiseffuliya tolya totawaana butereevu kati mulangira kankubuuzeeyo yesebo senga n'amazzi gaalimu obuwuka nago twali gafuuyiddemu eddagala ante akono kakulu yesebo bannayuganda bannange muwuliriza oba muwuliriza kulekaawo abasajja batuyiye enkya neggulo teteebakabona tutuwali kantu konna katutaasa abantu badi mu kutunda ttaka bakola z'ekiteti naye ng'ekigenda okuyamba obulamu tekiriiwo n'ofuuyira n'akatula amazima mulangira jje nabadde bwayisawo naye natunuulidde emmotoka ng'eddedde ebbomba nga 10 fuso fayita ng'eyerekera ekitundu ky'eruweere neŋŋamba neena zigenda kufuuyira ttaka tebakyalina maanyi galima bannange tulwane kalingira nempulyawo mulangira nga abasajja bannaffe baka bamanyi gy'ekisajja genda osime ekikongo esime emyanda gy'enkolina zikitabula fumba nywano owawule bali bakolera biddagala ebiddagala biri malanga by'olukanda wawula byonna ebyo bye bituyamba naye kati oli naavuga okuva emasaka jja kampala kyokka nga eddagala lirese ku kifulise yesibo olangira kati yakwetaaga wabula kusomera akanamba kange ojja kusiika message ku namba yange ngenda gikusindika ojja kusiika message ngenda kusimira yange kale so okay muganda wange omanyi waliwo ebintu byetulaba wano byetulaba ebyaddala nti abasajja bagenda bakola ebintu byabwe naga nti bakuteekateeka bati bakizuula nti oba naakola eddagala ne mulirya mpola mpola mujja kubulwa amaanyi g'ekisajja kati mwebula amaanyi g'ekisajja then baveeyo bakole eddagala bakole ebyokunywa ebyammwe bye mujja okuba nti munywa bo energy booster mukama katonda osaba obuvuka myaka 20 ng'ali mukudde sima nti ali mukunywa bayibye batya babite batya energy ebiki emyaka 20 ali mukudda mbu ali mukunywa kyakunywa kizaamu maanyi. Can you imagine emyaka 20 emyaka egisinga okuba egy'amaanyi mu nsi yonna ali mukunywa mbu gundi energy drink. Can you imagine ogenda kola ki? Tasa ensi yaffe mukama. Hello Kalema wanji nga kimbo ebyokulya ebirowooza birungi tukolabona emmere gyaffe. Okay n'ekirala bano abagenda ebulaaya okukola ng'ensi tabamusobola birowooza bagenda kukola sente bagenda kubakyusa sookera kwabo kale webale nnyo bali ddala. Okay waliwo movie bagiyita Us bagiyita Us bagiyita batya njerabidde ey'okukyusa abantu obwongo. Omwana ajja n'akwetega n'omufunda n'akutwala mu bakadde be ne bakukyusa obwongo ne babukyusa ne baddira obwongo bwo ne babuteeka mu oli omukadde gwe ne bateekamu obwongo bw'omukadde. Bagiyita batya movie eyo For Us bagiyita eryawo njagijjukira. Okay please Kalema admin your subgroup Senkomi Emmanuel from Ngoma Nakaseke North. Thanks for a show. Okay bali nnyo bali ddala. Okay obaka obuwandiike bwensinga okuba nti nja kuba nti bukozesa naye mu maloboozi mbasobola kuba nga nkola ki mbuzannya wano. Okay onagambye atya? Agambye greetings Prince Kalema, this is Jimmy Baruko the Setarian. Okay what's behind the movie Oblivion? Tujja kukolayo. Okay Oblivion tujja kugyogerako nayo, don't worry. Okay, good morning Mr. Kalema, thanks for that good presentation. Only God knows where we are going, but let's wake up and fight against them. Idris Kawempe and the Telegram channel I told you about is really our story. Idris ono abadde ajja arecordinga program zonna zembadde nzija nkola kati yakoze kibaita yazitadde ku Telegram that is
bagita our story yagise our story telegram eyo I think tujagisharinga mu WhatsApp group abantu babenga basokuwa magendayo osokuiza program zonna zibali azirecording eyo jabeera yangambye azirecording jabeera zonna zirieyo kale ngera kubamba sibula nange tubenga tukwatagana Kalema, thanks for the great work and may the Heavenly Father reward you abundantly. I Masuda Isaac from Kapchora. Okay, is it true COVID vaccine cause HIV AIDS? Tujja byogera kati mugana wange bwana Masure Isaac. Kale abantu jabatuliza obudde kabumpeddeko ngenda kubamba sibulya wano. Tulinga tukwatagana nti omuji ogunaddako message za mwezi onzirabye ebyadala nyingi mulageba kuba nti otuweereza okay message kubanga tuweereza nze bajja kakasa wano eggayaza fetusaba mukama abatandiseeko ekirala abo abakutiisatiisa mbu oleke kutubuusa ku ddagala erita ettaka atobatya fe tuli wamu naawe era natandika dda okunoonya bannange tusupporting programu yaffe eyo we bali nnyo baddala bana bakikakase. God bless you. Why are people being vaccinated and more over a microchip which leads to number 666? Solomon Sironko. Okay, thanks for the show sir. Naye batwagaza shi bannange mukama atuyambe bambi. Okay, omulangira Kalema omulange Kalema kati ojja kutuyamba bwemba sikozesa DDT kati olwonkozesa ekituufu kalyango Emma emukono. Okay, tujja kola program ndoze ya good eat to die eyokulyanga mufa bufi tujja gikola wano birenga mujifuna bulungi kale mukama tonda bakuume paka onako naddako program endala eyingidde okuba tugenda mu program endala omulangira Kalema gegange buli mwagumye munne buli omu yefeeko nate ekirala temufa kuba tukyabeetaaga mubere bulungi. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike